kakati tetwalina ssente ningende waka nenimba mwami za veriyo mulindwa omukoza waffe nti abasawo bansabye ssente z'okujjanjabwa kakati nakwata ssente nakwata emitwalo 15 n'agimpa ng'agibalidde ku mugabo gwange ogwa kitange ne bakwata ennyumba yange ne bagimpa naye njitunda nentunda ente zange 2 n'ennyumba yange nempeza emitwalo 76 emitwalo 76 ebiseera ebyo mu 95 zaali ssente empitirivu nenziteeka wano ku nsawo nenzija e Masaka ani yakulimbye ente naalemu yawangudde ekayunga njagala okubategeeza ekayunga wadde mwami mwonge yawangudde ekayunga ekyo mwawangudde naye abantu mwabasala nsawo era nkyogera ndi waye naalemu mugende ekayunga mugende mubuuze abantu bayo abantu gwe balonda era n'amaanyi gonna agateekebwa ekayunga singa si mukyala Nabbanja prime minister yateeka amaanyi mu kayunga n'obululu bafuna baye naalemu tebandi bufunyeeyo obwa minisita bwa gavumenti eno kibuubaaza kakati bw'oba obala nti omuntu abadde minisita eyo mpewo okubeera minisita mu gavumenti y'olwaleero ne minisita yennyini ali mu ofiisi olwaleero tali mu ofiisi nti ndi minisita yeemalirira no taliiyo era gino gye buvuddeko wano neewuunya nnyo nali mu ddiro lyange nga ntudde mu katebe kange nindaba minisita omu mwannyinaze oba mwogere mwannyinaze omu ng'agamba nti nze ndi mbwa ya mugagga ndi mbwa ya Museveni. Can you imagine minisita mulamba mu gavumenti osobola otya okugamba nti nze ndi mbwa ya mugagga ndi mbwa ya Museveni? Olwali baminisita bakolera Museveni ng'omuntu si baminisita b'eggwanga ate ku pulezidenti Museveni bw'obeera minisita mu gavumenti ye olina wookoma toba na bwogerero abantu b'ekawempe ababaka ba palamenti bombi badde b'opposition naye ng'ekitebe kya NRM kibawa ssente nga kiwa ate ab'opposition nga kiwa opposition Rubaga kiwa opposition Nakawa kyennyamiza nnyo nti famire yange olwaleero ndi mu kazigo mpangisa ndi mu ghetto ntambudde mu bantu b'ensuubira okuba nti bayinza okukola ku nsonga zaffe naye wa emyaka 36 egya NRM olwaleero mu kutandika kwagyo gyali mirungi naye olwaleero tugituuseeko nga tulina okusoomoozebwa okw'amaanyi naddala eri bannayuganda bwe twajjira mu buyinza 86 January gavumenti yaffe abantu bajjaniriza nnyo era abantu batwagala nnyo zijjukira bulungi 97 nga tugenda okubuwanyisa ssente okuva mu nsimbi ezaaliwo ez'obote abantu bajjumbira nnyo n'essanyu ppitirivu era abantu baalina essanyu eri omukulembeze wadde abasinga baali tebanaba kumumanya namulabako manyi baawuliranga linnya nti Museveni kati twagenda okuyingira mu myaka gy'ekyenda ng'abantu gavumenti bajagala okufa obufi tugenza okuyingira mu myaka gy'e20 okutuusa kati 2022 olwaleero abantu nga balina ebibuuzo bingi ku mitima gyabwe okujagala ennyo jjuke nti abantu baali batamiddwa gavumenti eyaliko abantu baali batulugunyizibwa nnyo abantu tebaalina mirembe n'akamu era njukira bulungi twagenda mu kulonda akalulu k'ekinaana waaliwo obubadi butya abantu gavumenti y'obote ya UPC baali bagikyawa kakati twagenda mu kulonda baddira obubokisi bw'okulonda buno ndowooza bwabulabako wali ekatwe muli gita Liberation Square ekatwawo mu kibangiriza wali emiyembe emingi awo Museveni we yasinziira n'agamba ngenda kulwanyisa gavumenti kubanga emyazeeko abantu eddembe lyabwe era obulemu buno bw'olaba nnina kati olwaleero nabutuusibwako olw'okuba nti taata wange yali muwagizi w'abayeekera aba Museveni kakati nfuna obulemu buno mba tuli waka ewaffe sawa 9 ez'okumakya amagye g'obote gajja ewaka ganoonya muzeeyi okumukwata muzeeyi wange yalina amaka ga mirundi 3 bwe bajja mu maka agaasooka tebaamusangamu bakwata mukulu wange ne bamukuba era yafa
bwe bali bamukuba nange nempulya nga bamukuba niŋŋamba nempita nti baaba afa. Kati ekigambo baaba kyekyankubya. Abasajja baali basajja baali banooza nandowooza baali balango beeyengulu. Ekigambo baaba bo baawulira nti mpita taata. Kubanga baaba mu Luswahili kitegeeza baba. Ne batafuta nti tumesikia mtoto yeye amuita baba yake. Amuita baba yake. Ne bankwata ne bankuba ne bansamba eviato byabwe ne bansamba. Kakati mu kunsamba okwo ne bantuusaako obuzibu buno mu kugulu. Naye nga bumanyi obwana obuto bwe bansamba bwe nafuna waazi nayitawo ne mbaddukako n'enziruka ne mbaleka niŋŋenda. Kati bwe nabaleka niŋŋenda ne beeyongera bagenda mu maka gaffe amalala. Era gye basanga taata wange ne bamukwata ne bamutulugunya nnyo ebyensuso ne bamutwala mu kkomera liyitibwa Kyamugolanyi liri Mbalala eyo. Kyamugolanyi w'ebiseera ebyo ndowooza mugerageranye ne Nalufeenya olwaleero kubanga Kyamugolanyi oyo gye baali batulugunyiza abantu okufa obufi nga bookya abantu ebidomola babakuba emisumaali babatulugunya kali mu ngeri ez'enjawulo. Oluvannyuma bamujja eKyamugolanyi ne bamuleeta mu Balakisi Simba Balakisi oba ogimanyi. Simba Balakisi eri Mbalala. Bw'oba oyingira bw'oti Mbalala gy'osookerako awo ne bamuteeka omwo. Era omwo abayeekera ba Museveni gye bamujja nga bawamba ne bamuleeta ewaka. Olwo nga bamununudde. Bamuleese ewaka. Tuli mu budde bwa lutalo. Bwe bamutuusa ewaka sijja kulimba ebiseera ebyo amagye gaali mangi nga gali mu yunifoomu abalala mu ngoye eza bulijjo ne buukaddogo obwana obuto bwali bungi. Bwe bamutuusa ewaka naye nga alabika bubi nnyo ddala. Tebamutuusa ewaka bamugamba muzeeyi wummulira awo. Muzeeyi mu kusiima okw'amaanyi ennyo n'okwagala ennyo kwe yalina n'agamba nti n'akwata emmotoka ye eyitibwa Land Rover Stout n'agibawa. Kati amagye ago be gabeera awo gaakuba enkambi mu kibuga eryantonde awo kati awali ekitebe kya disitulikiti. Bw'oyita mu lyantonde n'oba ng'agenda e Kaaliro ku Ggombolola awo baakuba enkambi okumala wiikisi 2. Naye bwe yabawa mmotoka n'abaweerako n'ensimbi n'abaweerako n'emmere okumala wiiki. Kakati amagye gaali gali awo n'atugamba nti baana bange mbakuutira okuwagira omusajja oyo asazeewo okuleeta obuwanguzi bwa Bannayuganda era mumuwagiranga. Kale olw'obuvubuka bwe twali mu kibuga ne bannange kubanga tiwali budde kumanya. Tiwali budde kumanya. Kati bwe tutambula mu kiroole kyatutuusa mu kifo ekiyitibwa Lwengo ng'oyisizza Kaleege. Kati bwe ŋŋamba Lwengo oli ajja kukitwala nti Lwengo district kati bagifuula district. Naye obudde buli akatundu kaliya bakayita Lwengo kabuga kaliya naye ebiseera ebyo kaali kaloyalo. Ne batusuula awo mmotoka neekomawo neddayo sayidi z'Embalala. Tebakusuula awo nga mulina okwerabirira okutambula okugenda. Kyenzijukira twali tuli nga tuyisizza e Katovu tugenda tuyisizza ekyazanga tuli awo. Twasanga omusajja amagye gaayiro waliwo omusajja ayitibwa gwe bamanyi kati ng'omukulu kati mugenzi Kasirye eggwanga atweyungirako awo. Namanya obulungi kubanga yali ofiisa mulamba mu magye ag'edda agaavaako era yagenda okujja tumanyi nti oyo Kasirye eggwanga siniya n'abeera mu kafubo n'omukulu. Kati tugenda kugambye nti baali bansamba amagye g'obote bansamba okugulu. Naye nga obwana bw'omanyi nali ntambulirawo nga sinafuna buzibu bwonna mu kugulu. Kati tutambula tuyingira Masaka naye nga tunaba kuyingira Masaka tutuuka ekyabakuza
kyabakuzaawo waliwo ekisozi tugenda kuyingira kyabakuza naye waliwo olusozi luwanvu bwe ruti lunene nnyo luwanvu so kati baatemamu n'oluguudo luyita wakati w'ekisozi bw'oba oyingira bw'oti oyita wakati w'olusozi olubooti kakati awo waaliwo obuzibu bwali bw'amaanyi twalwanirawo nnyo olwo nange nyina emmundu bankwasa emmundu yali ya bbulaaka naye nga ndi mu ngoye za bulijjo tulwana tudduka baga nti bw'owulira essasi we livugira w'osonga ate tofulumya essasi nga tunaba kukola ki kulagira katuyingira Masaka ekyomukisa omulungi twagiyitamu bulungi tugikiriyalinze tujja Lukaya katutuuka e Lukaya ngenda okuwulira nga sikyasobola kutambula okugulu nga kuzimbye kunnuma eggumba lizimbye kuzimbye eggumba likubanga baali bansambawo kizimbye bwe kiti nga bonoolaba nti oba bonoogamba nti akamonde kuzimbye bwe kuti nga sikyasobola kutambula kakati bwe mba sisobodde kutambula baŋŋamba nti kadogo gwe gira okola ki oddayo tujja kusobola kumalako kamanda waffe kyava anfunira emmotoka baŋŋamba nebanzizaayo emabega kati mukunzizaayo ningenda mu ddwaliro e Masaka bantuusiza mu ddwaliro e Masaka naye tutuuka mu ddwaliro e Masaka tiwaalimu basawo ng'abantu bonna badduse olutalo nabeeramu ennaku 2 nenvaamu ninzirayo ewaffe eryantonde sebo kakati awo bwe naddayo eryantonde netusigala nga tucommunicatinga n'abantu abalwanyi tuwuliziganya ebigenda mu maaso kubanga baba abaserikalira basigalamu mu lyantonde omwo tebaggwangayo basigalamu kubanga waaliyo abantu abaali bavaayo ab'enjawulo abagira 81 pulezidenti alangirira olutalo kakati tuli myaka ga 84 kati lunyinyitidde 84 kakati bwawangula olutalo bwe tumala okuwamba Katonga tuyise tuzze Kampala 85 bayiza twawamba 25 twawamba 25 kubanga nzijukira 25 zaali 24 ku makya 25 tufuna communication tuwambye Kampala tuwambye UBC eno wano wennyini wano tuwambye UBC yali radio Uganda ebiseera ebyo ne UBC TV UTV kakati tuwamba UBC tuwambye Kampala ne parliament eyo gyolaba kati tusanyuka nnyo ekiro kya 25 tusanyuka nnyo tutulisa amasasi twagalina twakuba amasasi abantu basula bajaganya bakola ebintu bingi ebyenjawulo kyenzijukira bulungi tata wange yali mulwadde ng'ali mu ddiiro naye yasanyuka bw'amala okuwulira nti abayeekera ba MUSEVENI bawambye obuyinza n'asanyuka nnyo n'ayita mukwano gwe bamuyita Muzayiza Veriyo Mulindu ali Lyantonde awo kati ye mugagga asinga mu Lyantonde ebiseera ebyo yali musajja mwavu nnyo n'amuyita ne basanyuka nnyo naye nga sinnava kumalirayo nye kembuuseemu awo kakati amagye gali mu Lyantonde twalina omusajja bamuyitanga Dokita Ofumbi yalina eddwaliro awo Dokita Ofumbi oyo yasooka n'abeera omusawo w'amagye Lyantonde era Ofumbi baamutwala era yali omusawo mu nsiko era kinsanyusa nnyo nti Dokita Ofumbi MUSEVENI tiyamwerabira era nawulirako era namulaba nti bamuteekateeka bamuwa n'omudaali bamujjukira nti Dokita Ofumbi yali omu ku balwanyi abayamba ennyo amagye mu nsiko yandowooza yakolanga nnyo ne Badokita Kiza Besigye mu nsiko kakati bwe tumala okuwamba abantu basanyuka bajaguza bakola emirimu gyabwe bulungi embeera edda mu nteeko nali ndi Lyantonde naye nga ndi mulenzi muto ndi myaka awo ngenda nyingira mu 18 20 awo esebo kubanga abantu beesomba ne bajja e Kampala
Kampala mwantu ebiseera ebyo tiyali bwati. Awo ku parliament tebwali bwe watyo. Nedda abantu bayimirira ku luguudo awo. Parliament Avenue kakati gy'olaba eyo. Awo wonna ku luguudo awo. Ne bayingira parliament Museveni n'alayira. Okukuuma eggwanga, okukuuma constitution ya Uganda nga bwe kyogerwa. N'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Bwe tumala okuwamba 86 President ateekawo gavumenti y'amagye nga yeefuga. Era President ebiseera ebyo yali Speaker wa Parliament. Nga gavumenti y'amagye ye controlling eggwanga. Okumala 86 paka 95. Kakati mu 95 President ne olukiiko lwa NRC lusalawo obuyinza okubuzza mu bannayuganda. Kakati mu kubuzza mu bannayuganda ne bagamba nti tuteekewo okulonda abantu bajje bakolese mateeka. Twandiyise CA olwaleero aweeva. Twandiyise CA mu 93. Kakati abantu bonna bagenda mu kulonda kw'ababaka ba CA Constitutional Assembly ebiseera ebyo. Era mu CA ebiseera ebyo zijjukira bulungi nti omubaka waffe eyeesimbawo Eryantonde bwe yawangula akalulu n'ajja. Abantu baali basanyufu nnyo ne bamulonda n'ajja e Kampala. Bwe twamala okulonda CA ne tuteekawo constitution neteekawo negamba nti bannayuganda babe n'obuyinza okwerondera pulezidenti waabwe. Kakati gavumenti y'amagye amagye galekerawo okufuga eggwanga. Obuyinza olwo Museveni abuzizza eri abantu ba bulijjo. Tulaba ejje lifuuse ly'abantu. Ejje lifuuse gye ezzibiza erikuuma abantu. Obuyinza okulonda enkiiko okuva ku LC1 paka ku pulezidenti buzze eri bo. Kakati 95 constitution ewedde okukolebwa. 95 tugenda mu kalulu ka pulezidenti. Mu mwezi ndoza gwali mwezi gwa mwenda gwa 10. Tugenda mu campaign ez'okulonda pulezidenti mu 96. Naye kyamukisa mu bintu omwaka ogwo nga bwe nakugambyeko emabega nti nali nakubwa okugulu. Era kwali kunnuma. Naye ng'ebiseera ebyo emyaka gyonna awo nali nyingiridde eddwaliro nga batandise okunzijanjaba okugulu kuno. Kakati 95 nali ndi mu ddwaliro nga banzijanjaba okugulu kuno nga kulwadde olw'okuba nti kwakubwa. Ate ninkutambuza nnyo nga tuli mu kulwanirira emirembe mu ggwanga nga ndi n'abajaasi abaava ewaffe. Kati baali banzijanjaba ndi mu ddwaliro e Masaka. Kyenzijukira obulungi President Museveni yali ayingidde campaign nga yeesimbiddwako abantu ab'enjawulo. Omwali w'ekitiibwa Ssemwogerere Kawanga, omuli omukulu Kibirige Muhammad Mayanja n'abalala. Kakati 95 mu campaign nali ndi Masaka. Omukulu Ssemwogerere n'ajja akola laale e Masaka. Laale yali ya bagita fungula nkete. Abantu nga bamwagala nnyo kubanga abantu bali bakyalimu elementi ya DP. Kakati Ssemwogerere ajjidde ku kadi ya DP. Ate Masaka omanyi nti DP esibuka Masaka. Abantu ne baagala Ssemwogerere okufa obufi. Ne bamwalira engoye, ne bamwalira emikeeka ng'atambulira kulinga red carpet. Ne bamusuubiza omuwa obuwagizi. Kakati statement omukulu Ssemwogerere gye yakola ku laale n'ennumya omutwe. N'agamba nti bannamasaka bwe munampa akalulu n'empangula obukulembeze bw'eggwanga lino ngenda kukomyawo Obote. Jjukira Obote ebiseera ebyo nga adduse mu ggwanga ali bweru. Ndowooza ng'ali eyo Tanzania oba ali side zeeyo ebweru. Saagala nakumanyayo gye yali. N'agamba nti bwe munampa akalulu ngenda kuzza Obote. Ngulu ye lwaki ate ayagala kuzza Obote? Awo simanyi. Kakati ekintu kye nakiwa ningamba Obote yantulugunya amagye ge nigantuusa ku kino.
tata wange yali agamba nti gavumenti y'Obote tagyetaagirako ddala. Jjukira nti tata wange yafa 87. Obulwadde obwo bwajja buyajja mu kkomera n'okutulugunyizibwa okw'amaanyi amagye g'Obote. 87 twakawanyisa ssente bwe tuti. Tanazirako na kumala myezi 2 n'afa. 87. Kakati ningamba omukulu Semwogerere okoze statement eyo okuzza Obote mu ggwanga. Ekyo ningamba nedda. Sijja kukikkiriza. Ng'omuvubuka yali akuzeemu ebiseera ebyo. Yalina emikwano mu Masaka. Ate emikwano egyo mwali ne Vincent Sempijja. Bamulanga ki kati olwaleero ye Minister wa Defense. Mukwano gwange oyo. Chairman wa district ebiseera bamuyitanga omugenzi John Mary Kasozi. Kati ninsalawo ningamba nti obulwadde obunnuma gira owummula. Ne mobilizing abavubuka ebiseera ebyo. Ababoda boda, abavubuka b'emukitundu mu Kaduna. Nali mbeera Masaka mu ddwaliro awo. Ne mobilizing abavubuka. Ababoda boda zaali za ggaali, pikipiki zaali teziriiwo. Abavubuka ne bampuliriza. Kakati tetwalina ssente. Ningende ewaka ne nnimba mwami Zaveriyo Mulindwa omukuza waffe. Nti abasawo bansabye ssente z'okujjanjabwa. Kakati n'akwata ssente n'akwata emitwalo 15 n'agimpa. Ng'agibalidde ku mugabo gwange ogwa kitange. Ne bakwata ennyumba yange ne bagimpa. Naye ngitunda. Ne ntunda ente zange 2 n'ennyumba yange. Nempeza emitwalo 76. Emitwalo 76 ebiseera ebyo mu 95 zaali ssente empitirivu. Ne nziteeka wano ku nsawo ne nzija e Masaka. Ne nkunga abavubuka. Ne twekolamu omulimo. Ng'olukiiko tuzituuza wali mu Falkland e Masaka oba omanyiiyo. Munnamasaka Falkland agimanyi. Yali holo ya Kabinnya ebiseera ebyo. Nga tutuuza omwo enkiiko zaffe ez'ekyama. Kakati tukola campaign mu Masaka. Tugenda Kirimya, Mukoko, Luddawa, Kasana. Ng'omwo mwe muli mwe twafunira abaatuwagira omwali Vincent Kimera. Naye yagenda okufa nga ayingidde FDC. Nga tukolera MUSEVENI campaign mu Masaka. Twegattibwako omukulu Mulindwa biri mu maaso. Lieutenant kati. Ennaku zino. Twegattibwako omukitiibwa Kezimbira Muyingo yali minisita kati yafa. Twegattibwako omukulu Dr. Shannon Kakungulu yaliko member wa parliament e Masaka. Twegattibwako ne Sempijja yennyini. Ebiseera ebyo yali muvubuka nga w'amaanyi. I think yali RDC yali kansala w'abavubuka ebiseera ebyo. Abantu bangi nnyo mu Masaka omwo. Nga tuyambibwako, njukira bulungi ebiseera ebyo twayambibwako n'omukulu kati Kamulu. Yali owa Baasi Gaso. Tuyambibwako omukulu Baluti. Nga gali Masaka omwo alina ebizimbe e Katwe awo. Tetukola campaign mu Masaka yonna n'ebitundu ebiriraanyeewo. Mu Bisanje, Kirimya, Kabonera, mu Kyabakuza, mpaka okkomeera Ekinoni, ne tujja mpaka eno Rukaya, ne tutambula mpaka eyo yonna Kyamuli Baluddawa. Masaka yali nnene. Naye nga tumobilizing abantu nga nkozesa ssente zange. Ze natunda mu bintu bya kitange nandiisa omugabo gwange. Kati nga tuvuga obugaali ng'oluna tusobola okuvuga eggaali nzo za mayiro nga 20. Tugenda tubuulira abantu ebirungi gavumenti byereese mu myaka 10 egyali gyakayitawo. Na biki bye tusuubira ebijja okukolebwa mu maaso eyo. Era kyansanyusa nnyo nga tumaze okuwangula akalulu ka 96 omwezi ogwokubiri nga MUSEVENI awangudde ebitundu 86 ku buli 100. Era olwaleero ndi musanyufu nti MUSEVENI akyali ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Naye kyennyamiza ennyo wambuuzizza ekibuuzo nti lwaki okugulu okwo baakusalako. Kakati ngenda okuva mu kalulu ka 96 olw'okuba nti natambula nnyo navuga eggaali nagenda okuvaayo ng'okugulu kufuuse ekigulu nga kuzimbye. Nagenda okudda mu ddwaliro e Masaka ne bakujjanjaba 98 ne baŋŋamba tekujja kusobola kuwona. Eggumba lyazimba ne liyingiramu obuwuka.
kakati nga amagezi agaali galiwo kusalako okugulu kwange essebo ne bakusalako awo wenfuna obulema okutuusa kakati naye ng'obuzibu bwava mu lutalo lwa Museveni 83 okutuusa kakati nange ndi omu ku bantu abatalina ssanyu kakati lwaki mu gavumenti ya NRM olwaleero lwaki ebirungi n'essuubi twali tulina nti tujja kubifuna naye tetubifunye olwaleero bw'otambuza enjiri ya NRM mu bantu bajjula okukuba emiggo naye olw'okuba nti gavumenti yaffe ffe twagireeta mu buyinza tetujejjaako era nsigala ndi wa NRM bw'ogenda e Masaka olwaleero gye nakolera kampeyini ey'amaanyi mu 96 abannamasaka abaayagala nnyo NRM bannalyantonde waffe gye nzaalibwa abaayagala NRM olwaleero bw'ogendayo nti NRM bayinza okukuyita omulalu era si kuyinza bakuyita mulalu gavumenti ya NRM yeerabidde abantu baayo nawaayo obulamu bwange bwonna abalwanyi bannange tusinkana mu makubo eyo era abantu bangi bandaba era balowooza nti nange balowooza nti obanze nina kyenfuna mu gavumenti olw'endabika yange gye ndabikamu baga nti naye Katende ndowooza gw'oli bulungi gavumenti ekuyamba ekuwa ku ssente oba olina n'omulimu gw'okola tuwe ku ssente tuyambeko naye nga nange nkaaba kyennyamiza nnyo nti famire yange olwaleero ndi mu kazigo mpangisa ndi mu ghetto ntambudde mu bantu b'ensuubira okuba nti bayinza okukola ku nsonga zaffe naye wa naye gavumenti yateekawo ofiisi ez'enjawulo ku nsonga zammwe ng'abalwanyi waliwo ne minisitule ennamba yakanyigo k'eruweero tulina ofiisi ya Haji Sseddunga muyambi wa pulezidenti ku bataakwata mmundu n'abalala zino zonna muzituuseemu ne mutayambibwa kakati neyanza mwami Baale ofiisi ya Luweero Triangle mu kugitandikawo nali omu ku baasanyuka yasookera mu ofiisi ya Prime Minister wali wansi ku posta building era ndowooza embasa erabidde omukyala Lucy Nankabirwa eyagisookamu nga State Minister for Luweero Triangle I think Nankabirwa ndowooza kati Minister wa Energy NRM kada onayo ebiseera ebyo njagala kumwebaza omukyalo oyo n'abaze bagibeeramu bayina abantu abamu be bakozeeko naye njagala okutegeeza abaganyuddwa mu bintu bino be bantu ate abataalwana be bantu ab'enjawulo abatalina kyamaanyi nnyo kye bakoze mu lutalo kakati kankwe ekyokulabirako ku TV oli munnamawulire abantu baffe bangi bavuddeyo nga bakaaba nti kitaffe yalwana kitaffe yakola bw'ati okubeera eruweero gye twatwanira olutalo abaana b'abalwanyi abaafa nga bakaaba naye ate bw'ogenda mu likodizi bakulaga nti abantu ssente baazibawa naye ng'ate abaana tebaafuna nsimbi weewaawo waliyo abamu abaafuna naye nga bakomawo obukomi gwakubiri naye nga tewali ofiisi za gavumenti olwaleero zaafuuka kifaananyi tezikyalina mugaso gwe zikolera bantu NRM banyiivu nnyo Luweero twalina omusajja waffe ow'amaanyi Alhaji Abdul Nadduli yali chairman wa Luweero omusajja oyo yali mukozi w'amaanyi nnyo yali mukozi w'amaanyi mu NRM naye olwaleero bamusuula ettale bw'ojja bankuwadde history w'aba NRM mu Luweero ne mu Central wano ogamba otya nti nno bamusuula ettale ng'aliko omukulembeze mulamba yaliko minisita waguno na guli ate bamusuula ttale litya kakati mwami Nadduli yaliko chairman wa Luweero district number era abaddeko omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buganda wano n'abeerako ne minisita owaguno na guli kati ate ki ekirala ky'obanja kakati mwami Giovanni Baale kiringa omwana bw'anaakaaba n'okwata omugaati n'omuwa omusirise asirikira awo mwami Nadduli abadde minisita naye nga tomanyi mulimu ki gwakola obwa minisita wa gavumenti eno kibuubaaza kakati bw'oba obala nti omuntu abadde minisita eyo mpewo okubeera minisita mu gavumenti y'olwaleero ne minisita yennyini ali mu ofiisi olwaleero tali mu ofiisi nti ndi minisita yeemalirira no taliiyo
era gino gye buvuddeko wano neewuunya nnyo nali mu ddiro lyange nga ntudde mu katebe kange nindaba minisita omu mwannyinaze oba mwogere mwannyinaze omu ng'agamba nti nze ndi mbwa ya mugagga ndi mbwa ya Museveni. Can you imagine minisita mulamba mu gavumenti osobola otya okugamba nti nze ndi mbwa ya mugagga ndi mbwa ya Museveni? Olwali baminisita bakolera Museveni ng'omuntu si baminisita b'eggwanga. Ate ku Pulezidenti Museveni bw'obeera minisita mu gavumenti ye olina wookoma toba na bwogerero. Wano mu Buganda region ba mu Central region wano mu Kampala wano njukira bulungi bwe namala okuva e Masaka n'enzija e Kampala mu 10 najja mu Kampala mu 1999 2000 ne tuyingira ebyobufuzi bwe nagenda e Kawempe. Kakati e Kawempe gye mbeera twalinayo ababaka ba Parliament baali babiri nga ba NRM. Kawempe ndozi twalina omukulu bamuyitanga Agy'Evuma Luzinda nga wa NRM. E Kawempe South nga tulina omukulu Medical Gwa nga wa NRM. Mu Central wano nga tulina omukulu Babu nga musajja wa maanyi nnyo mu NRM. Bwe tugenda e Lubaga twalinayo omusajja bamuyitanga Kayongo nga musajja wa maanyi nnyo wa NRM. And so on ng'oggyeko Lubaga South omwali omukulu Luchamuzi. Bwe tujja wano Entebbe twalinayo omusajja ayitibwanga Stephen Kabuye nga wa NRM nga wa maanyi. Bwe tujja mu Kira municipality nga tulina omusajja ayitibwa Mamedito Mugerwa. Bwe tugenda mu bitundu ebyenjawulo nga tulina abasajja baffe ab'amaanyi aba NRM. Naye gye bwagenda okuggwera bonna nga bali down. Tekikomye ku ekyo bakadda baaya ba NRM ne beerabirwa nnyo. Babeerabirira ddala. Kakati olwali bw'otunuulira NRM Secretariat oyinza okugamba nti ekibiina kirina Secretariat naye nsaasidde nnyo bannyinaze ne muganda wange Secretary General wa NRM Tadongo kubanga bye baliko tebabitegeera. Baliwo okusiiga kazigo ku kibiina kyabwe ekya movement. Kubanga nti wansi eno wansi abantu NRM baagikyawa. Lwaki baagikyawa? President Museveni yandiyiseemu nga baagikyawa. Kaakati President Museveni tiyandiyiseemu nti baamukyawa. Abantu abamu bandibadde baagala Museveni ng'omuntu naye enkola ya NRM mbi. Mbi nnyo. Kaakati lwaki mbi? Bwe tubadde mu kalulu kano NRM yennyini ateddira ensimbi n'eziwa aba opposition. Abantu b'e Kawempe ababaka ba Parliament bombi badde ba opposition. Naye ng'ekitebe kya NRM kibawa ssente nga kiwa opposition e Lubaga kiwa opposition e Nakawa. Bw'ogenda e Makindye twalinayo mbaka waffe owa NRM Honorable Simbwa owa NRM naye Simbwa tebamuwa ssente ate ne bawa NRM ne bawa ate yes abamuvuganya ekyo kirinako ne bamukuba ekigo essebo. Wegenda obuuza Honorable Simbwa ajja kubuulira. Namayanja nga ye muwanika wa Secretariat. Yeddira nga ensimbi ng'aziwa bwa opposition. Gwe NRM wagenda nga mu NRM nga bagamba gwe bakuteeka wali ebbali. Kigendererwa kyabwe ndowooza kulya ssente. Tebaagaliza kibi. Era ekibiina kya NRM mu myaka 5 okuva kati Museveni bw'otavaayo kukiyamba kigenda kusaanyaawo kuggwaawo. Ekyokubiri ne President ndowooza bamuwa amagezi simanyi bulungi. Kakati bw'otunuulira mobilizer ali mu NRM Mukyala Senninde. Omukyala oyo mukyala mulungi nnyo ku ground gyali. Omukyala oyo bayidawo akoledde abantu be Wakiso ebintu bingi nga yambibwako omukwano gwange muganda wange omukulu Senninde. Senninde Nangabe eyo yakola nnyo mu Wakiso. Mwami Kiza Senninde. Kiza Senninde mujjukira bulungi ng'akyali ssentebe w'eggombolola y'e Nangabe eyo nga ssentebe wa LC3 yali musajja wa maanyi. Naye gye buggweredde olwaliro Senninde mu NRM toyinza muwulira okuggyako mukyala we. Kakati ekifo kyalimu mukyala Rosemary Senninde kyalimu omukulu omugenzi Masias Kasamba. Kasamba yali muntu mwagazi nnyo ng'abantu bamwagala nnyo ewaffe e Kakuuta ekyo era akaayo eyo. Era nga muntu w'amaanyi nnyo mobilization. Naye kati mukyala Senninde nga mobilizer okujja okumuta mu kifo okubeera director wa mobilization mu NRM.
nga n'akalulu ke Wakiso kamulemu okuwangula kagenda ku mobilize Kayunga yakawangudde